I'm absolved of any responsibility. Mu mwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 ekitongole Kampala Capital City Authority kyaweebwa ensimbi eziwera okuddukanya ekibuga Kampala nga mu zo mwe mwali obuwumbi 5 n'obukadde 7 okubaako enguudo ze bakola. Missions from the team. Abakulu olwaleero bayitiddwa mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa kulondola emirimu egikolebwa ebitongole bya gavumenti ne minisitule okunnyonnyola ku alipoota eya ssaababalirizi w'ebitongole bya gavumenti ku nsimbi zino n'ebintu ebirala bingi. Wano kizuuliddwa nti baali bakola kilomita 1,800 mu nsimbi zino kyokka bakola kilomita 595 mu nsimbi ze ezimu ezaabaweebwa kw'oteeka n'obuwumbi 2 n'obukadde 5 ezaabaweebwa okukola emyala gye bagamba nti tegyakolebwako. But if we force them to get out when they are not willing to meet. No. Which law? You have just come to Parliament. I'm educating you. The council being an entity that is given resources for disbursement, may I move that we adjourn and we give the road mayor and his team to sort out the issues and report back instead of having a crash. Parliament, we don't work in anticipation. Abayitiddwa ye Lord Mayor w'ekibuga Kampala, Ssenkulu w'ekibuga Kampala, kw'oteeka n'abalala era wano Lord Mayor olubadde okuwulira bino n'ategeeza akakiiko nga bw'atalina nsonga yonna gy'amanyi ku zino eziriwo mu ddiiro kubanga ye yafeesi ye terina kye yategeezebwako. I would like to assure you and members that in KCCA we always meet with the Lord Mayor. And as I said, all the previous reports which came earlier have been processed even through SEC. So it will not be the first time we are meeting. If I may request, Mr. Chairman, I have no problem if that burden is now put on the shoulders of the accounting officer. And I'm absolved of any responsibility. Amyuka ssentebe w'akakiiko kano Mbaka Alan Mayanja akiikirira abantu b'e Nakaseke Central alambise lwaki abakungu bano bagobeddwa mu kakiiko okuddayo okwetereeza. Naddala enguudo kati ng'eziri mu Kampala bw'otunuulira drainage ze balina okukola ssente empitirivu naye tezaakolebwa. Waliwo drainage gye balina okukola nga ya biliyoni 2 ne miliyoni 5 naye teyakolebwa. Bano abawadde ennaku 5 n'ambirira beetereze oluvannyuma bakomewo nga basobola okunnyonnyola ebyo ebibabuuzibwa. Abanga waliwo emiwaatwa mingi, waliwo emivuyo mingi, tubayise bannyonnyole naye inefficient oba obutakwatagana buleetera ekitongole kino kitatambula bulungi. Katubazizza tubagaba banne mu harmonizing. Ye Lord Mayor agamba nti wakyaliwo ekizibu kinene nnyo mu kitongole kino era akiikidde ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti ensingo okussa mu alipoota nti omuloodi w'ekibuga yali talina kufuna alipoota eno kyokka ng'etteeka limuwa olukusa. Omuzimu ogw'ekitongole gukyatutambulirako. Omuzimu gukyalimu yadde nga bwe mulaba ebintu tugezaako nga tubitereeza naye tukyafaafaagana nabyo okutuuka we binaatereera kuba kaakati mulidde Auditor General ng'agamba nti ey'ofiisi ya Lord Mayor teteekeddwa na kulaba ku Auditor General's report. Agamba nti kimukoze bubi nnyo nti alipoota eno yagifunye eggulo limu era teyafunye budde bumala kugiyisaamu kyokka nga yali yafuluma omwaka oguwedde. Ripoota eyakolebwa yafuluma December nga 27 ye yakolebwa Auditor General n'agiwa Executive Director tebampaako kopi n'okutuusa olunaku lwajjo nga nze sirabanga ku ripooti eno. Ategeezezza nti ekitongole kisaanye okukola bunnambiro okulaba nga abantu b'ekiteezi nga baliyira ensimbi zaabwe ezaaboononekako ng'embeera tennasajjuka n'ekifo kitereezebwe. Mulimu ensonga y'okukompesetinga abantu b'ekiteezi nga Auditor General yemulugunya lwaki tebabakompesetinze n'okutuusa kati tebabakompesetinganga ate nga bazze beekalakaasa awo mubalaba enkya n'eggulu bali eri babonaabona. Ripooti era eyogera tuluddewo okudecommissioninga kiteezi oba okuggalawo kiteezi erimu cracks enjatika enaatera okuguddamu okuba abantu. Ripooti ya Auditor General ekyogerako. Omubaka Nsanja Patrick akiikirira abantu b'Entenjeru ey'Omaserengeta yennyamidde ku lw'ebikolebwa mu kitongole kino. Naye newankubadde ofisi ezo zizze nga tezeeteeseteese bulungi tulina essuubi nti bajja kusobola okweteekateekawo bulungi batuwe ripooti ey'omuggundu ey'ekimemmete
ku kitya ekibuga bwe kiteekeddwa okutambuzibwa. Kati bano baweereddwa ennaku 5 n'ambirira okwetereeza bakomewo mu kakiiko kano nga bonna bassa kimu nga nkuyege okusobola okunnyonnyola ekigenda mu maaso kwa lipoota eyakolebwa kw'oteeka n'ensaasaanya y'ensimbi. Because the Lord Mayor and the ED, we are expecting one voice, which voice is supposed to be echoed by the Executive Director. Nze Emmanuel Kenya ku Lwa Good TV agaguddewo ku ssaawa emu.